Yaman gravity omutujjo mukujjo kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabi byonna kyekimu. Amanya gange nze Kasha the Bank nga ekisookera ddala ngenda kwebaza government ya Uganda ku bintu byonna byebadde ekola omaanyi geetaddemu okulaba nti erwanisa ekirwadde ekituli obubi ekya COVID-19. Nabadde nasindise dda ssente e Uganda era abantu abamu batandise obbawa ssente tufube tulwanise kino ekirwadde kibi nnyo naye nga tugenda kiwangula, tugenda kirwanisa kiggweewo okuvanga gavumenti we yavaayo n'egamba nti abantu abeesobola baveeyo bayambe ku bantu abateesobola. Naye nagenza okkiraba nti buli muntu avaayo ne gavumenti buli muntu agaba bijanjaalo, agaba kawunga, naye ate waliwo n'abantu abandyetaaze okukyusa ku mmeeru, akyuse ku muceere, afune ku kasukaali, agule kabutto. Abantu abamu baba baagala n'akyusa ku mmeeru n'asiika ku nva. So nze kati obubaka bwange bugenda kuba buyita ku mukutu gwa internet, naye nga wonna awamu ngenda kusobola kuwaayo $5,000,000 through mobile money. Era mbadde nsaba abantu olunaku nja kuba mpa $5,000,000 abantu ab'emitwalo 3, ab'emitwalo 2, ab'emitwalo 5 musobola okuyita ku mukutu gwange wa internet Kasha the Bank. Kuva mugenda okufunira ssente oteekako ennamba y'essimu wansi, oba osobola okusindika direct message n'oteekako ennamba y'essimu ne tubanga tukusindikira ssente. Mwongereze ku ssente ezo gavumenti, ku bintu gavumenti byabawadde in case mwetaaga obuyambi